Yes, mukasira kano twatolekedde ekyatuleseewo olwaleero nga bagamba Empire Movies Production Kasenge era nga begasibwa mu ne Tamuzi Media Uganda ne bajja bakutuusawo ka sinema ketwolekedde wazira nga Sembate Rashid ye nannyini sinema ate nga Tamuzi Media Uganda najja kakutuusaako Butongole Shafiki Shani yakwasaganya amaloboozi gonna yakayise KABAALU The Silent Evil. Kibuga kyo bwe kityo bwe kibeera yatambula obudde ne buwungeera najja kukikomera ekirala kino kyali kimpimpi n'asooka alingizaako munda mutuufu ate wano wanene nnyo sembayo bwe bigaana ngenda kugenda ndi kasasi era bwatyo yagamba wano we wasembi kuba konkonyolwamu nga teri amuyamba abeno wanje baba wate ani gwe mpulidde akonkona ku gate abeno nange simanyi yakonkonanga bw'ayita abeeno kale tukola bodi kumbe abali munda bawulidde njagala okugamba gwosangawo yenna nga tamumanyi just come back and era bwatyo Lodi yakwata ekkubo n'atuma nakyala tosina gwesonatikumyeyo n'amugamba gwe kwata ekkubo genda ku luggi gwosangayo yenna wema nga simumanyi then n'okomawo just gwe komawo bukomi oŋŋambe abeno Lodi akuta ekiyinja akonkona gate nakyala yakwata ekkubo n'asembera ayina engatto yo kennyini erina wesiza mulaba tebagulawo osirike roni oba ŋŋamba kyone disgayi nakyala ayina amalala aga buli kika ate abeera ku kibuga ono Lodi agenda okuzza amaaso bugambo kyozunga buzunzi wuliriza kyolesa muli mbunjirish taba amagatu ng'obunya bubi ate gondi muleke nammwe ati mpunya bubi kimu ndaba yenda watunula tunanga lumodo omlinyiri mulyango laba yasama n'ogala amamwa tunulira lokati juni banange tondaba akaviri look at me banange dekakwasama obe wanoliwa obuza okole ki noonya mulimu siina budde excuse me kagwitire baba maama nyabo omanyi ogwa ku kikomera nga nakyala alimu omumanyi wamukwana nako Lodi agenda okuzza amaaso nga mutuufu ayolekera gy'ali simulala okujjako kyaliwe banange yawulira essanyu era yamanya wano tayinza butafuna mulimu yamulengera abajja okumuwa akafumito kumbe nakyala bodegaadi KABAALU kono Kevin ate tebazunze neeyamu wulira no nakyala agenda okutuuka ssebo wa Kevin ino tayagala kumanya kugamba mu maka gonna gonna kuzoyitako bikomera ani akulagiridde wano maama tekwali nzize ntambula noonya kikomera ku kikomera nojjera wane wange ye musajja watu agamba engeri gyazze nga anoonya kikomera ku kikomera mukama amuyambye n'agwa mu kafo akatuufu owali abantu abamumanyi kagani okujjako ng'osomye wali eri kule neno jangu jodumodumodu otuukira wano wange sisi baba biki ebiwunya bannange muleke nammwe ate kunfuula kati omanyirani sebo nakyala yaawe agamba Lodi sebo avaamu olusu olukyuma okamala agezaako okwetaasa ngoye zange baabogolera oli sebo Kevin tamanyirwa ennaku zino tomanyira nja kukubayo oluyiiko manina tufudde balawe jamu engatte ezo labana bebigatto okusinziira ku kiwunya Lodi yamanyirawo nti Kaboni mugere n'amusaba engatte aziggyemu jamu ekyabagana okujjako jamu ebigatto jamu yangu ye nakyala oluvannyuma lw'okujja ku kibuga butuufu kati alaba yaliko labalaba ebigatto byonna biyisa bwe biti byonna bitunguse sikyona bijjemu obiteekaawo yangu hali yapo bijjemu musajja tuyali talina kyakukola yakakkana n'asalawo engatto aziggyemu wabula ng'eno ngatto yamaze naye ebbanga ngatto zange kale oba ngatto zo genda osuule muli omuli akakutiya muli mu dasiti yanguwa muli omuli dasiti anoobwayi yangu ogenda
engato zeta kudabiriza fuluma otambuluke fuluma otambuluke tuuliriza wano si zirenga ebyo bigatto tubiteeka muli Kevin yegatta ni sister we abitwala musajja watu ne bamulagira akwate kuba asule gasiya asule eri mu kasasiro naye engato ye amazina y'ebbanga era ng'ajagala okukamala yagikwata mpola mpola envuuza mu bigere yangu ombulira ekikulese yangu wulira nno Juli naye nga golaba ssebo Kabaalu yakubako Juli amanda promo bakubaka we kamunaye tegayaka ako n'akasero ketaaga kuwokya nje nkubira ne kesese tereyitireko eno wuliriza byebigere bitukula envunza abagana kugamba nga weerongose nagamba nga weerongose kati nina sente zange ssebo nina sente zange sikumanyi oli muje simanyi najo sikutegeera nakutegeera gendera wolinya mukwano tojja siimulawo kakati bino biki ebiri muno jangwa nabyo bibanga bichafu nga biri ebigatto byo nabyo ng'obiteeka mu dust sisi ye by the way yasooka namulagira nabiri abijjeyo obadde tugenda kufumba fumbewo kale just nasi binemere bino ebyokunyiga ono manyi babadde babeerawo babiri bokka luusi bafumba luusi bagula mu woteeri endala kyekinyirirannyiriramu yajja asooka zisunsulemu ekijonzi si kyewali okole nkijjukira nakyo kyakiina ekyo kisuule eri ekyo kisuule yamulagira ekijozi kye akisuule watolya byegamba kuba kino akijjukira bakiriirangamu mulabe bakikubirangamu omupiira kottose omukuseere mama genda ofumbe ne ku mmere pulya n'obulago bwonna bwenako ga bukazi omanyi kisoke ekiri maka muno kino kikulaga omuntu singa bafunyemu ku majja yeeyisa atya kano kasinema tukalaba naye njagala tukafunemu ekyokuyiga nabaga yakayise Kabaalu the silent evil kino ekisiimula kyoyamba eno yo nagiguze eki eyo kala yakyo oba Sebeggulo yali aguzeeyo akasaati akapya kagenda okuzza amaaso mu mpale mulimu kiki ekyo wangi nga musajja watu empale yagisiba mu kya nga n'ez'omusipi nga omanyi ekyalo bintu biba byakutetenkanya soko jemu wano ndaberumu kanjago bitwale rumu kisagano kisule wansaga twala ene sati okajo gendo yingiza mwite musigaddemu temusigale kandabe kolango oyagala kasambe banange tabe ekirala kisigaddemu Kevin kyeyakola Kabaalu muzawane wange wabbika mulabe kale naye nga kiva kuki sule muno wakuliranga mu ddiiru kiriza obagaana ate bw'ogaana tolondoolanga manira Kevin uza wanyoko yasalawo akwate kuba agenda asuule gasiya amayinjanga gano kikomere wamwe gyekiri olako ku geeti gwe kukyabeerawo mu nsi muno lodi yaduula balugu nina atambula asiyekekasiyekuse ebivunza bimuli bubi enkofira lwaki ekyali ku mutwe lwaki eri ku mutwe ekyo kye bayita omugagga buli kaseera aba ayagala kukwataku kubanga yasinga gijeko musajja watu abeera mu nkofiira y'essaawa 4 kofiira tawulira siru naye yasalawo agimugiseeko kasuko okwatisali kasuko eri mazima amulekeddewo engoye embale ange lujja lwange olwo n'asalawo n'akanyuga eri kawawa amulekeddeko engoye 2 tunula bulungi sekamu toga kyenkoze kiyamba togadde lujji lwange wenojja osamala busamaazi tosobola kuseka wolu banaaye naye nga yali kyaliwo enfanfe bwe baatagaliranga miti gya ffene bwe baalyanga ebikajjo bwe baagendanga ku bumaama bw'oku kyalo ne nga bya point olema okumpa ensonga ez'amaanyi ng'otambula ogenda olidde oddayo ewammwe yasalawo amukkiriza ayingire era n'amugamba njagala ompe ensonga ezirimu amakulu ku lwaki naki ekikuleese wano ewange yamuyita wabula kabaka yaddayo emabega
manye munayo kuno ku nsi waliwo ekintu ekyatutondebwamu ke bayitaako obuntu ekyo tekisobola kusiimuukawo yadda mu kaveera ke n'asooka akuŋŋaanya engoye ze maaso bamuyisizaamu amaaso ate nga muntu mukulu ne bangobesa n'engatto zange n'enkofiira n'agisamba omugere nze Kabaalu shiya gwe era bw'atyo Kabaalu yasalawo n'akwata ekkubo n'afuna entwala ye n'ayolekera ate asobola okweyongerayo. Nabagamba Pistolera about your boy Vj ISMA K Uganda ku 0758972737. Tubagala nnyo mwenna abadde bekkanya ka sinema Empire Movies Production Kasenge wamu ne Tamuzi Media Uganda. Tubagala nnyo ngenda kusaba Mukama bankuumire.